nja kwetaaga ko hanga muhanga ono yadumira amaje eso CMI ISO SFC njala kwetaaga ko police njala kwetaaga abakulu ba Centenary Bank Equity Bank David Lutalo kwetaaga Yoseri n'omukulembeze omulonde Kyagulanyi Center mu kansulenti abantu bapakotusiza ku video eno olwo tuba tugenda tandika video mbutongole nenga tanatandika video mbutongole njala kuyisaawo obulango bugenda kubeeranga bubiri then tulyoka tugende mu maaso ne video eya leero mu video eya leero nakalanga kasooka kagenda kubeera mwenna abagala okutambula next year mwagala okugenda ko mu Canada akana kalango kamwe kagamba kati the third annual gender based violence etandika ngana kuzo mwezi 29 nekomekerezebwa ngana kuzo mwezi lumu December etandika 29 November 2024 nekomekerezebwa ngana lumu December 2024 omulamwa gender based on violence and intersectionality nga okwewandiisa n'okubuuza ebisingawo ojja kuba okuba ku ssimu eno eri +16479290340 nga era seminino ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu conference hall mu kitundu mu conference hall eno ejja kubeera ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Oba osobola okubabuuza nobanga osobola okumanya ekigenda maaso ku semina eyo nga bwene beeyibiridde. Akalanga akalala kano kagenda mwenna abali b'ensimbi gwe ngobangi olina ensimbi zo wazikola dda oli mu Uganda oli mu diaspora oyagala kutambulako kana akalango kabali ba nsimbi bokka nkakoze strict nga kabali ba nsimbi kasoma kati kawulize bulungi nnyo. Antiquity voyage with a return ticket. The visa approval rate is 99% provided that tourist traveling to Greenland has a minimum of 5 million balance on her bank account. Visa stickers given to separate categories, one Schengen and one specifically for Greenland. Danish embassy in the embassy grant the 2 visa stickers in your passport. Active voyage will take place from 15th May 2024. The cruise ship is for 5 days journey throughout Greenland, Eastern Newfoundland, Canada, and sailing back to Nuuk. Boboyagala ebisingawo osobola batuukira ku email greenlandantic@hotmail.com. Boba oyagala ebisingawo then ojja kuba ku simu eno nejja kubanga nakoze mwezi 15 omwezi ogwokutaano mwaka 2024. Bobanga oyagala ebisingawo ojja kuba ku simu kasalaba 587 589 769 eno yakugenda kulya bulamu oteekedde okubanga oyina emikisa giri 9 okufuna visa ojja kuba ofuna sticker 2 mu passport yo buli kimu ojja kubanga obyetaaga okubanga ogenda okubanga obeera ku mukolo ng'ogwo mubali wa nsimbi mwekka. Alright, kati ndowooza kampisewo nakalo tulyoke tugende ku program eyandeese bulungi nnyo then tulyoke tugende. Alright, kulongoosamu katono. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda ejjudde abantu abayina empisa enkyafu abatayagaliza. Tuyina Muganda fono nga mutegesi wa bivulu nga wangalya mu ggwanga lya Bungereza gwe tuyita Jose Jobs Link. Omukulu ono yabaddeko Kampala awo n'akuza birthday ye era n'abaka abantu beyasinkanye okukola emirimu gye n'okulaba ku mikwano gye naye tekyamalidde abasajja abayaayi abafere abali ku social media n'okwetola ensi yonna okwagala okwonoona erinnya lye ne bateekayo ekipande ekiroozesa abantu nti ebigenda mu maaso byonna abinamu omukono. Bakoze ekintu kino ogezaako okwonoona erinnya lye omulinkinga mu kintu ky'atalinamu wadde omukono nga bakiteeka mu Muhoozi project ng'era bagezaako okwonoona erinnya lye. Ne bakoze ensobi ku kipande kino kye bafulumizza nti bataddeko endagiriro enfu ennamba enfu ne bakozesa ne kampani 2 ng'ate kampani za njawulo so ng'ate nnyinizo talina kyamanyiiko. So njagala bategeeza nti ekipande kyonna ekyafulumye nga kiriko amanya g'omukulu ne kampani ze byonna bikyamu tebiriiko mutwe n'amagulu. So mukulu Jose Jobs Link talina kyamanyiiko byonna ebyawandiikiddwa ebimuteeka ku project ya Muhoozi project
eri best ebungereza nebya wandikibula na mu baluwa byonna bikyamu tabimanyiko so mukulu Jose Jobs Link naffe era twatugenda mutandikako ne yavuddeyo mangu n'agamba nti ebigenda mu maaso byonna bya mulimba so eyo yonna ekyateekeddwawo kyonna kyadde kifu njagadde nkibalage nti omukulu oyo yeesambaze ekipapula kino nga wadde tukimanyi nti mu Bungereza mulimu abagezaako okuvuga ekintu kya muhozi project naye tubalaba lw'okuba tetwagala boogerako tubasiriikiridde naye tubala bulungi nnyo kyo ne kimukoze okwagala okunona erinnya ly'omuntu kintu kibi nnyo kale ndowooza obulango tubuvuddemu twagala tugende ku vidiyo eyatulese mpolampola kansooke n'akalowoozo tugende mu Kigulalogi nsumule vidiyo kuba tetwagala bariisa akalowoozo kaleero kagenda tutandika bwe kati njala kagende buli muntu yenna awuliriza vidiyo zino nga ziri live n'aziwuliriza nga ziwedde okusookera ddala mu kalowoozo kaleero tulina ekizibu ffe nga bakaddugala naye nga batugamba nti embulire tefa yonna omuntu bw'aba akubulidde ekintu kitwale nti kikulu si buli muntu nti asobola okuwa amagezi n'okkubuulirira ate okutegeera amagezi gaba gamutwe so si mugejjo batukweka okumanya abazungu kuva ebbanga ddene nnyo ku bajjajjaffe bwe kituse ku ffe abazzukulu b'emirembe gino ate munnange ne tuwonooneka ne twesulega byannagamba okufuna information n'okumanya kikigenda mu maaso mu nsi yonna kati njala bagamba gwe omuddugavu yenna gy'oli buno obubaka buweereza bannayuganda njagala okimanye nti embeera mw'oyita n'ebizibu by'olimu essaawa zino tebyakutonderwa wabula byakutegekerwa nkiddamu waliwo okutonderwa n'okutegekera bintu biri byanjawulo mu kalowoozo kaleero okutegekerwa omuntu akutegekera ekintu okwonoona oba omuntu asobola okutegekera ekintu okukulaakulanya kati embeera bakaddugala gye tuyita mu bannayuganda yali nteeketeeke nga bannamagoya be bagikoze bempita amagulu meeru obwavu bw'oyitamu okutugunyizwa kw'oyitamu ebyobufuzi ebikyamu ebiriyo system nga bw'eri enfu n'obutamanya bigenda mu maaso mu nsi yonna byategekwa butegekebwa kale kino kiri kitya mu kalowoozo kaleero fubanga nnyo okumanya obudde bw'olina otegere ensi bw'etambula gye buva ne gye bulaga kasita otegere ensi bw'etambula kiba kitegeeza ogenda kufuna okumanya omuzungu yatumma okutegeera n'atumma okumanya kye tuyita ensi bw'etambula bw'osanga omuntu nga tamanyi kintu ne bamutulugunya olw'obutamanya kintu ekyo ne bamukozesa ensobi kyovula nti enguzi tejja kugwa mu Uganda olw'ensonga nti bakuggyako ssente ku kintu kyowandibadde ofunira obwereere bakusiba ku kintu kyowandibadde tosibibwa okitegedde bakunyaga ku kintu kyewandibadde tebasobola kunyaga ne bakuggyako n'okwogera ne bagatoteekeddwa kwogera ekyo kikyamu omuzungu yatuggyako okumanya n'atukweka information nnyingi nnyo ate kyovula nti bwogenda mu nsi ezaabwe bo abantu baayo bali informed bw'okimanyi ne mu Uganda basinga obungi bagamba okujja okwekalakaasa bagamba nti tetusobola kwekalakaasa kubanga poliisi tetukkiriza so nga ate mu constitution bagamba nti oli wadde mu kwekalakaasa ku nsonga gy'oba toli mumativu ku yo kati batujjako okumanya ku nsonga esinga obungi era ekyo kirabanya bannayuganda basinga obungi tebali informed babama information omuntu lw'olimanya rights zo lw'olimanya constitution lw'olimanya amateeka lw'olimanya obuvuna obuddobo ejja kutegeera lw'olimanya nti ebintu ebimu baatusiba bisibe abazungu okubitukakatikako okutufuula abaavu okutufuula abasiru n'obutategeera n'okutuggyako ebyaffe ojja okutegeera nti obutamanya kibi nnyo ate obutamanya bulwadde bubi butta wadde golabanga obutasobola kutola ku kitanda niyo obutamanya kirwadde kibi ke kalowoozo kaleero tukavuddeko kale tugenze ku Kigulalogi kya leero monsonyiwemu tugenze ku Kigulalogi kya leero kansubire nti abantu benna batumye bazze bulungi nnyo katugende ku Kigulalogi kya leero tutandike vidiyo kubanga obudde budduka speed mu Kigulalogi kya leero batumiddeko mwenna abagonyumirwa akanyumiro kana ak'Ekigulalogi njagala mukitwale ng'Ekigulalogi kya leero kikulu nnyo mu kikyasanye ku mutimbagano gwonna okwetoola ensi yonna bannayuganda bawangaalira naye nga sinagenda mu Kigulalogi ntumidde nnyo mwenna abajja ku vidiyo zino nga muga Lumbuye tetwagala mulaba naye nga musooka kuwano mbatumiddeko era mbala muli bangi nnyo mwe bali kujja naye nga temulina oziraba kubanga ate mwemusinga okutegera information gyempa wadde mwebuzabuza nga bafuka banaaba naye nga mubeerako mbatumiddeko mwenna abeewoza nze information ebintu bye sibiraba mbatumiddeko mbaagala nnyo naye ate nga information gyembawo ebayamba nnyo tugenze mu Kigulalogi kya leero
mu kigulalo gikyalo kigenda kuva mu lugero olugamba nti anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Ekivunulwa nti ebiseera bisinga munnange oyinza okubeera n'omuntu naye nga tomanyi bukambwe ki bw'alina, naye toyinza kutegeera ki kituufu kyali nga yeekwese. Naye bw'oyagala okumanya ekituufu kyali n'obukambwe kumutenderako buli, tandika oggera nnyina, ojja kutegeera nti abantu bakambwe nnyina tebaagala kwogera ku bantu baabwe. Lwaki ndeese ekigulalo kino nga nkitadde mu lukero lugamba nti anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira mu kigulalo kyaleero. Wennyongerako neŋŋamba nti empulukutu z'emisota ebiseera ebisinga zigenda na miggomeka. Lwaki? Njala bategeeza social media kuno ku bwenyi bw'ekitabo, ku TikTok, ku Twitter, ku WhatsApp, abantu bangi munnange abasinga obungi munnange babeereyo ne balowooza nti tubamanyi naye olumu tusirika busirisi, tubategeera tutya? Tutandise mu kigulalo kyayo. Munnange ebyobufuzi bye tulimu ebyakaweereege ng'eddali obukadde, tubeereyo tutambula n'abantu nga tumanyi omuntu ono endowooza ye ki, naye kasita mutandika okuba ne mukuba mu 7 ne mukuba baala DC ne mukuba mu parliament ne mukubiramu ne famire zaabwe benyigira mu kutulugunya abantu, kyaddaaki omuntu yabadde yeefudde nti wankyukakyuka munnange avaayo n'ayatula mu bukambwe. Ayatula atya? Mututamiza mututamiza struggle mumuvuma buli omu, mututamiza struggle. Nze struggle ngivuddemu, mu struggle yakuvuma buvumi. Kati munnange gwoba oyagala okumanya omusota, engeri gye tusobola okuvumbula omusota gibeera mirungi ebiri. Omusota bwe guyingira mu kituli tubeera n'enkola bbiri. Either okwata ekipira kino ekipira ky'emmotoka n'osalamu obutundutundu n'obukumako omuliro n'osula mu kinnya ekyo kubayita okunyokeza, omusota gujja kuvaayo. Oba yiwayo amafuta kagabe ka petro kabe parafini yiwa mu kituli ekyo, omusota gugenda kuvaayo. Kati mmwe mwenna abale tebamanyi nti mulina abantu abakolera mu nuupu nga beeyita nti bankyukakyuka. The moment kasito pressing n'okuba mu 7 n'okuba agenti be ne famire n'ogitwalira mugwe nga tomanyi, ajja kuvuga ati struggle ngivuddemu, mututamiza struggle mamuvuma buli omu. N'omubuuza gombuuze nti gwe nali nkuvumyeko oba gwe twali tukugambyeko ebintu bikwatagana ku Museveni, kitegeeza nti gwe bulijjo otwekwekamu nti oli wankyukakyuka naye nga toli wankyukakyuka. Njalabba kubira omulanga mwenna banna Uganda temutegana omuntu yenna aga nti avudde mu struggle, simanyi struggle yakuvuma baana bannupu bavuma. Eno si nuupu, eno nkyukakyuka y'abanna Uganda, kubanga mu Uganda tulina ekintu kimu baatuma okutegeera. Gwawoza struggle givuddemu simanyi abaana bannupu bavuma kibalonze struggle emuntamiza struggle no, oyo abeera wa NRM. Teri muntu wa struggle asobola gati struggle agivuddemu no. Ne oba mukutte ku luwonzi oba mukutte waluma kati mubakube nejje bajjaja mubakubiremu mujja kulanga batandise tuvaamu. Omuntu ayagala struggle fe twayokana ne family ntuzikyawa ntuzikoowa, twayokana ab'emikwano lwa struggle nekugamba omanyi nti bwe banga kukyusa gwanga nga guli ku sayidi eri twalemana mu lunyanko baga twalemana tulemaganiddwa. Omugamu kigalaga ntwa nayanga nganye biganye musoga raga nti be omuganda ga nti biganye bivudde musijja bisobola ne twawukana. Kati bw'olira omuntu yenna ga nti se struggle mugintamiza abaana bannupo bava manya ogomusota tabadde mu struggle. Twawukanye ne family zaffe, twawukanye ne mikwano gyaffe, tukyaya abantu lwa struggle kubanga twagala nsi yaffe. Olw'ensonga nti eri bwembwete akugamba nti avudde mu struggle oba oli agga nti abannupu bavuma, eno ensonga si ya nuupu. Era ekigambo ekyo mba temwagala tubaviire mu mbeera, temuddamu kwita nti struggle ya nuupu, struggle ya banna Uganda. Ensonga yino wali wammanga njagala gwaga nti ovudde mu struggle oba gwa NRM ng'owagira Museveni yagala mukuula lwoya mu nnyindo ombuli eddwaliro nga ligenda mba NRM era nga bajja bambadde t-shirt za yero ng'abajja nja bakusereza NRM. Njagala ombulira amaduuka NRM kwetunda sukaali, kwetunda ebibiriti, kwetunda amafuta, kwetunda buli kimu nga bya NRM bbeeyi ya njawulo ku kye tugula. Njagala ombulira amasomero nga NRM yesomeseza abaana bayo bokka era nga ne school fees tebamusasula. Njagala ombulira amalwaliro, njagala ombulira amasomero, njagala ombulira amakolero, njagala ombulira job center nga za NRM.
njala ombulyo visa application sent ba embassy nga ba NRM bako bafuna visa njala ombulyo nyonyi nga za NRM ziva Kampala zidda bweru nga za NRM nti omunyo guno gwa NRM amafuta ga NRM buto wa NRM school fees wa NRM na buli kimuntu kya NRM yofuna dagala teririyo olwo mutategeera tuli mu kintu eki enjawulo yabo tategeera kubanga temusobola kumanya nti wadde wagira Museveni tandakya akwetaaza kubanga akwetaaza kukozesa kuvuma Kyagulanyi ne the end of the day kasitoma n'omuntu mu office ajja kuba akuzizeeyo ku level y'okubanga ofaananga abawagira Kyagulanyi oba abanyigirizwa ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Tuvudde mu kigulalo kya leero tugenze ku video entuufu etandise. Kati kansoke mbasabe abaana ba struggle mwenna aba commentinga aba postinga aba sharinga aba ko live ku TikTok aba ko live ku Facebook ku Twitter. This is my humble request. Totta kibenga tona kikene nyandusu. Totta kibenga tona kikene nyandusu. Ebigambo bingi bitambula ku social media. Ninjara obebaza muri kamwe nako zino temukyabita ina bakuru kubiwa makuru. Na kino ngenda kibasaba. Togeza Katonda nakuvaamu nokkiriza diversion zigira maso ku social media muziveeko muzireke bulu temusharinga temucommentinga ngenda basaba nga bwe basaba lunaku omufu waba afudde tumuziika ne tumuteekako n'omusalaba tugendayo kulimayo bulimi ngenda basaba nabagamba nti nze bwe njogera ekintu nkireka n'enkireka wabula bakisaasaanya bwe ntuuka ne mati kifudde n'enkita kati ngenda basaba omuvubuka oyo lususu lwa mbizi baagaladde mawulire naye agenda baagaladde mawulire nga avuma Kyagulanyi era mugenda kulya statement zagenda okukola in fact kati agenda ku point wagenda okulumbira direct nengenda bagamba temugeza ku postinga ku sharinga wadde omulumba no please cease fire muleke nga bwe nabasaba temuddamu kwogera ku kintu kyonna kye bayita lususu ani aliyeti skin lususu lwa mbizi please don't comment don't share mumuleke temuddamu kusharinga diversion zisimanya yogera biki no mumuleka akole ebintu bye oba avume Kyagulanyi please leave him alone kubanga very soon agenda kujja direct nga attackinga temugeza kubanga anoonya relevance mwamuziika n'afa kati bagezaako muzza mogera kama tamuli tegamukolera ate kati gegamogera kontika kyata kati mbasaba nganze anoonyereza era akola research temuwa musajja wadde omwogerako wadde okusharinga ekintu ki n'obavuma president mumuleke akole statement zibeere yafe bulungi nnyo nga bw'ofiirwa omuntu n'ogamba Amina Katonda amututte n'oyo Katonda yamutwala abeere don't share don't post don't comment don't do anything mumulekereeyo please mbasaba munyambeko waliwo abantu abanoonya comeback ate mba comeback aliyeti sikini lususu lwa mbizi temumwogerako mumuleke ne bwana avuma Kyagulanyi mumuleke kubanga kati ye step wadda agenda kujja nga ajeregerera nga avuma ne mumuleke temumwogerako kyembadde mbagamba ekivuddewo ensonga endala temugeza kwogera ku nsonga yonna ekwatagana ku Ajati ku Luthuumu ne bbaawe Akram mumuleke naye afiire the diversions endala nyingi kati kavudde kwanjula video entuufu etandise katutandikire wano kansulenti omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse tutandikidde wano bulungi nnyo nga n'abapoliisi mwetegeka tugende mu nsasagge y'obulimba mwenna omukyalo ono mumumanyi omukyalo ono bamuyita Molini Peace Mr. President kansulenti otuuse omukyalo oyo bamuyita Molini Peace nabukeera omukyalo oyo musota era she's a state agent ono state agent akolagana ne crime intelligence unit ya police ne CMY omukyalo ono yali esimbiwe Kayunga kakati sats na akolera ku KCCA headquarters bamuyita Molini Peace nabukeera ono state agent era nga mafia mule bulungi nnyo wonna womulabirako nga kubidde essimu don't pick her call toyogera naye ono state mafia state agent kati nga akolera ku KCCA headquarters Kampala ono girlfriend wa boss wa crime intelligence omukulu Damolira Christopher
yono wano yono ore boyfriend we kati currently yeddamu lya Christopher ono nga yakulira crime intelligence balina mission jengendo okubagamba wano video eri kwetandike oyo yeddamu lya Christopher boss wa crime intelligence unit balina mission against Robert Kyagulanyi Center mu jengendo ku exposing kati oye bawe damu lya Christopher nga yakulira crime intelligence unit ono yebawa Molini Peace era nga amukozesa. All right, kati Mr. President kansulenti otuse information ekone kutukako kamalo ko setting ano mangu nnyo kuba information nina nyingi. All right, kansoke tuite wano mwangu Consultant Mr. President otuse bulungi nnyo mukulu Kyagulanyi Robert Center mukulu musiza consultant oli bulungi ndi wano olwalero okutegeeza nti munange waliwo olukwe oluteketeke lwakutekedde nga lulimu abamu ku baana be wakwatibwa nabo mu bitundu bye Kalangala naye bano nga bawala okuli omukyala Bweyongede kawo Molini Peace nabukeera ngono yesimba mu bitundu bye Kayonga ne bamukuba akalulu nga kati akola mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority ngera omulimu ogwo gwamufunirwa omukulu Damolira nengo omulimu gwe omutufu kati sawa zino gwakwagala kusula mu ntata bagenda jjukula batya egenda kuva etya tutandise bwe tuti nga ombanyi nti bakunoonyezza okuba nti bakulinkinga ku bikolwa byonna eby'obutujju n'obuyekera bibabuze n'okulaba nti okulagana n'abakungu mu gavumenti okusula gavumenti bibabuze omukulu ono Damolira ne mukyala we Molini Peace nabukeera balina enteekateeka ekulinkinga ku kwagala okujja ku gavumenti nga mukozesa eryanyi ngera abantu bano bakoze enteekateeka gyengendo bategeeza. Mr. President through your management wegendereze nnyo budget gye bayinza okukuleetera nga eraga nti baagala milioni 13 okuva ku ssente z'ofuna okuva mu gavumenti nga bagikuleetedde oja approving sente ezo ziweebwe omukyala Molini Peace n'akabinja ke boganizing demonstration endala bagenda ziteeka mu basajja aba SFC bagezeeko okulaba nti bajjako gavumenti mu nkola ey'amaanyi nga bali wamu n'oyo brigade ya Damolira n'omwami gwe bayita Captain Newton Mukisa ono nno nga naye ali mu SFC nga baagala ssente zino n'omukyala no Molini Peace okuba nti bagenda zikozesa mu bintu by'oku demonstrating nga bakozesa ne SFC mbu bamamuleko gavumenti ya Museveni naye in the process bati bagenda gimamulako baagala kuteekawo kavuyo akagenda okuvirako crime intelligence unit SFC iso semwayi okola profile nga bakozesa abantu bano bennyini abajja okuleeta mu kkooti okukulumiriza nti wakolagana nabo okwagala okujjako gavumenti ya Museveni wepo n'ensimbi zino zennyini z'obawadde okuzireeta mu kkooti ng'obujulizi ng'amaze okuzikolako kye tuyita forensics report okuzijjako serial number na buli kimu n'omuwendo gwennyini bajja guleeta mu kkooti mu military court bakulumirize nti obadde wetaba mu kujjako gavumenti ng'okozesa SFC n'okuba nti mukola ebikola eby'obutujju mu ngeri esoboka. Era ntegezeddwako nti omukyalo naakunoonya oba agezezzaako nnyo okukunoonya ng'ayagala kukozesa omukisa ogwo okuba nti akola ki bajja okuba nga bakuteekera emboozi eyo nga byogenda okuba nga oyitamu byennyini bagenda okukozesaako against you. Ennaku zino nabagamba sikyaleekana n'abantu sebo w'ekitiibwa pulezidenti eno yemu ku proposal budget gye basuubira okuba nti bagenda gikuleetera yino wano eyo proposed budget gye basuubira okuba nti bagenda gikuleetera eno yegenda okuba nga yeetaaga requesting obukadde 300 ez'ensimbi za Uganda then gye bajja okukozesa nga obujulizi mu kkooti obukulumiriza nti authorizinga ssente okuba nti zikola ebintu bino wammanga. Kampite mu bufunze okusoma ebintu bino biri mu budget esoma bwete. Provisional budget for a revolution demonstration protest. This budget intends to cover the following areas: operations, labor, statistics. In order to ensure the above areas we are worked on, the following are needed: car, fuel, shell cover houses, rental houses, transport soldiers, civilians, ammunitions, food and water, medics, sand soil,
building and cooking materials, cash and operation money. Preamble, items, 1K, quantity, wali amount, price. Bagala pickups 5, ziri ku milioni 25 each. Bagala fuso 2, ziri ku milioni 5 each. Bagala ordinary cars 5, ziri ku milioni 15 buli emu. Bagala scouts, bagala motorbikes 10, ziri ku milioni 4 each. Total, wano bagamba total bagala items 22, ziri approximately milioni 3 bagala items endala muli fuel, petrol, liters 15, mulimu diesel 15 n'ebirala sijja jimalayo. Items zibetaga bingi nnyo, just njagadde kusoma ko okuba nti budde tulina butono olwa budget eyo gye bategese. So mukulu president yala kutegeeza omukyalo we Molini Peace ne baawe Damulira Christopher akulira intelligence ekoleyo eyo mission ebagireta oba gibagese ku security oba anywhere mukube kubi migo kubanga ono mwana akwasiza abantu bangi nnyo ate nga ne information wali ku ground iraga nti omwana ono mukozi wa state era bade bakola okunoonyereza n'okukwatisa abaana ba people power okwetoola Kampala yonna. So omukyalo Molini Peace yono guno musota gwogulabirako kuba ontakyali wa nuupu wadde sinze na muwandika ono si wa nuupu mukozi wa ESO mukozi wa semwai era nga akozesebwa omukulu gobayita Damulira Christopher akulira intelligence crime intelligence unit zamutegedde bulungi oyo ndoza ngenda muleka osagala mumalira ko budde ole boyfriend we newe unyamanya gali na musajja yita musajja mugane nga ndabango wakabano ono bebakoze ebintu bino byonna nga bagala kulinkinga then bakwate bakusomera ebisumozo bisule mu kabuyonjo babiteeke mu kamwa kagonya then oli okotegere nga ensibwireze. So Mr President eyensonga gitegere kuba bangamye tibinza nokubanga ebintu ebiyinza okubanga byatuse ku security tobate binatuka nga bali mu pipeline bijja nenja gadde okutegeeza otegeza information otegera information ngo budde bukyali bwe bateba ku planningira okuba nti baagala okukola ebintu ebyo awo tuvuddewo twala kugende ku information era abazadde mwenna abali mu Uganda mbala musizo akanswente muri bulungi nzize nkyogera lunye mwegendereze nnyo waliwo kye tuyita silent genocide mu Uganda nga gavumenti yayo seriti bahabulwa egezaako nnyo okutta abaana abato mu ngeri ey'ekyonoonero. Enkola nyingi ze bayiseeyo mugamba ng'okuteekawo okugema okw'ekikungo nga bayita mu buli kintu kyonna ekisoboka okugema abaana nga babatta. Nejjukira amateeka gaga nti omwana abeera wa gavumenti naye teri gavumenti ya Uganda yali yambye wadde omuzadde omuweereza school fees wadde omugula ekitabo wadde ekkalaamu naye ate omwana bwe muyisa obubi obanga omutulugunyiza gavumenti evaayo. Kati kikkakatako kulwanirira omwana wo waliwo ebikolo biri bigenda mu maaso mu ggwanga nga bikendeeza obulamu bw'abaana bwabwe n'okubatta. Waliwo enkola gye bateekawo ey'okusibaga abaana ab'obuwala nga baga nti babagema kansa wa nnabaana. Ekyo kikyamba basibaga butaddamu kuzaala. Gwe omuzadde ali eyo ng'omwana ali ku ssomero omwana obuwala kuva ku myaka 8 okudda waggulu nga babagema kansa wa nnabaana tebabagema kansa babagema butaddamu kufuna zadde mu bulamu bwabwe. Yo project nene. Waliwo project endala amasomero g'abaana batambula bagaba amalagala gano ga butwa. Amalagala gano ga butwa bakikoze mu Kampala Ntebe wa Kiso nkiddamu bakikoze mu Kampala Ntebe wa Kiso amalagala gano gafaana kuliko eriero n'eremyufu gagano ezo empeke bbiri ezigabwa mu masomero. Gw'omuzadde oyina omwana oba ali mu kisulo oba ali mu dde amakerenda gano bagabaawo abaana bammwe amakerenda gano ga butwa era buli mwana afunye ku makerenda gano tasigadde kyekimu. Bannange mufune ku kumanyisibwa mutegeere ebintu bino tubibagamba naye mwesuleegwa naggamba amakerenda gano bagawa abaana bammwe bafuna ebizibu mujja kutuuka okubanga temukyalina abaana bemugenda kukuzukuza kati mbategeeza amakerenda gagenda mu maaso mutegeere amakerenda gano bagatambuza abasajja baakabano abayita abasawo batambula bagaba makamaki amadagala gano empeke ziri bbiri emyufu n'eya kyenvu naye ng'empeke zino za butwa. Empeke zino bbiri za butwa emyufu ne ya kyenvu baziwa abaana mu nursery mu primary basinga kutagetinga nursery ne primary kubanga basekendo olumusi bangu bakufuna okujja kubasobola bafunira mu ngeri ya kugema. Empeke ziri bbiri temukkiriza abaana bamu kugemebwa naye nga amasomero gonna bakikola ekintu kino kikyamu nnyo. Alright, awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala. Gwe bonna Uganda yena gy'oli jala kutegeeza nga mbagambye nti obutamanya kibi naye tekikugisaako musango.
bannamagwe yabano okwetola ensi yonna tebatwagala naddala ffe bakaddugala kati bwe kigwa ku bakulembeze baffe bakaddugala balina emitima emikyafu nga langi zaabwe bujja bagira enteekateeka y'amaanyi nnyo okwetola ensi yonna ng'eno egendereddwamu okukendeeza ennamba y'abantu katonda be yatonda ku nsi mu ngeri ey'ekimpatiira mwalabyeko abantu ku TV nga boogera ku bintu ebyokulunda ensiri mu Uganda emyezi mitono nnyo emabega naleta video nga mbalaga nti waliwo eggwanga erimu waliwo ekitundu ekimu mu America eyo gye balunda ensiri zino bazirunda papasire zigenda kusaasaanya bulwadde era kye mbamula mu ensiri z'ennaku zino omusujja bw'olwala omusujja tegukyawona kati kye baakoze okugezaako okuleeta enkola empya mugenda kuwulira ku radio nti waliwo okugema kw'ekikungo okugema abantu okubagema omusujja gw'ensiri kati taata maama ali eyo nkuwagaabwa gwe tomanyi ffe tomanyi togeza n'okkiriza omuntu yenna okujja okugema omwana oba nawe okugema bagenda bakuba obutwa obugenda okubonyaabonya olwale kansa nga nabo gisimufungize enteekateeka eno y'abannamagoya gy'amaanyi nnyo okkendeeza ennamba y'abakaddugala kyokka nga Museveni yakkiriza bukkiriza kubanga akimanya alina missoni ye ey'okugjawo Abaganda ebintu bino babikola mu Buganda wokka mpozi n'emmambuka gye batandise okgenda kati gwali eyo sikuwa magezi muntu kujja kusinikirako binnyo ng'ayita mu kiibi nti tuzze bagema musujja gwa kikungo oba kubagema musujja guleme bakwata maama ekyo kikyamu eddagala fu era waliwo ne ka project ke nawuliddeko nga bateesa okutandika ogandi bagenda kuleeta ensiri bazirundire mu Uganda ensiri zino bazite zigende ziri ensiri zonna eziri mu Uganda mbunga ziri ensiri enkyamu z'ensiri entuufu zisigalewo bamaama ne bataata njala bategeeza Katonda bw'aba atonze ekintu aba akitonze naye ate magulu meero bannamagoya bw'atonda ekintu kibaako obukyambwakyo omuntu yenna bw'abanga alya muntu munne kitegeeza muki musezi mu luzungu amuyita cannibal asobola okulya ekintu kyonna kati bo bagenda kuleeta ensezi nga zigenda kulya nsiri zinnaazo bwe ziva ku nsiri zinnaazo zigenda kulya ani mmwe mukitegeera bulungi ekyo nga tukivuddeko teri kintu kikolebwa nnamagoya omuzungu namujja kuba magulu meero kati bannamagoya kusinziira ku research gye nkoze asobola kukola kintu nga kiva efalinga omuddugavu kikiriyo kati mwegendereze nnyo ku nsiri zino kasita muli ekibozibozi kigenda kujja nga baga nti bagenda bagema omusujja gw'ensiri temugeza ne mukkiriza kubanga ebbanga ne mmaddewo ku nsi tebakugemangako musujja mwegendereze ekyo nakyo kivuddeko sigenda kirwako naye mbategeeza Kampala City Council Minister of Health ne Museveni balina enteekateeka esibaga abaana bammwe balina enteekateeka ebagema omusujja gw'ensiri balina enteekateeka bwa makerenda gembalazeeko kati mukitegeere bulungi nnyo buli omu ojja sigala ng'okozesa omutwe gwo okusinziira ku kiki kyogenda okubanga oyitamu kati kansulenti mukulu David Lutalo otuuse mukulu David Lutalo kapaapaala kansulenti oli bulungi nsuubira nti emyaka ebiri babega nakwogerakokko ne wajjawo oba yali mukwano gwo bamaneja nanga alumbuye musajja muleke talimbya bufuzi biki ne mugaamu naye nze wenzija information yange musajja mufu nenkireka 2 years back abadde bangobera mwakitegeerako naye omusajja bwe yazze okwogera ebintu bye nze saabadde surprised oba seewuunyeza naye ngenda mugamba ekigambo kimu nze siri wano kulumba kuvuma ngenda kugamba ekigambo kimu statement wagikoze ne weebuzabuza nga afukaanaaba ntonnabyogerako which is okay sigenda kuvuma naye ngenda kugamba ekigambo kimu wenziriramu nempulira ekigambo kyonna ng'oyogedde ku Kyagulanyi obanga oyogedde ku kintu kyonna ekiyisamu olugayo ku nkyukakyuka bulaaza ngenda kutwala nako munda ngenda kakujjamu kuba information ina nyingi abakututte saketi bakututte saketi nze ngenda kutwala nga muyaga kano bakasale bakakubuulire David Lutalo wakoze statement yo which is okay neze myaka ebiri nali nakumanya dda era ne information ne kati nkulabula statement wagikoze yayisa bakututte naye koddamu n'oyogera statement ng'ekuba enkyukakyuka obanga ovuma Robert Kyagulanyi Center ne banaakaleta ne bannabandi mutulo nja kukola live nja kusesebula togenda sigaza na kintu na kimu mu bulamu obwo kankusumeko busunizi katono ojja tegeera kubanga saagadde bagende obwere yalumbe Lutalo saagala kulumba kuba sina budde njyagadde kulabula bulabuzi
olw'ensonga mmanyi bingi nnyo byesaagala ensemanye nga tonna lumba kindagandi gulumba kyagulanyi tujja kuvaawo bulungi nnyo kankweko just puliyambo ndowooza looni y'obukadde 5 ogimanyiko bulungi looni y'obukadde 5 ogimanyiko bulungi ne wagenda ozijja omanyiyo si bwe kiri nkwako puliyambo manager Ivan yali akumanaging omanyi gyali ngeri gyagendamu nkwako puliyambo olidde bulungi sebo mu America eyo tosobola kulinnya mu America ekiriyo kimanyi sijja kigamba public bwalinga tonnajja mu kuyimba bwalinga tonnajja mu kuyimba ebyalo bino biwulire wammanga kuliko busaana kikyusa wabusaana walusi mazzi kikondere kireku kiwangula ebyalo biwulire bino bino bwalinga tonnajja mu kuyimba history webyalo ebyo mumanyi bulungi nnyo nekiwali okola nga tonnajja mu kuyimba nkuwako just puliyambo nkuwako puliyambo otegere bulungi nnyo nti buli kimu nkirina ekikwatako owulidde kati gwe kola ensobi oyogere ku kintu kyonna ensi ejja kutegeera gwani nja kubaleetera n'ensonga waki wayimba embwa y'ekatwe n'ennyimba zo z'oyimba zonna nazizze bulungi nnyo nefuna details zaazo ezimu lwaki waziyimba nkuwaddeko just puliyambo nkusomedde ebyalo before nga tonnajja kuyimba what happened to those villages omanyi ekikyusa kyewakolayo ng'olina wagula ekazi z'ettaka zaali 300,000 n'ekiwakola ku ttaka eryo kimanyi nze nkulabudde bulabuzi awo sigenda kulwawo gwe nkutadde naye nga nkulabudde bulungi nnyo otegedde kati tuzze wano loza kansoke mpisewo na kino wano tulyoka tugende ku bapoliisi n'abamagye kasoke tuddeyo wano kati njagala sooka mutagingire omukulu ono gwe bayita Andrew Musasizi ono namwogerako wiiki ewedde omukulu ono nga omwami ono alina kampuni bagiyita Mulya Millers and IBS company omukulu ono Andrew Musasizi businessman alina factory ekuba obuwunga n'etunda ebijanjalo ku lugulu lw'akawunga nga wakava ku bitalo dda ewudde nakawuka omukulu ono state mafia era state agent nabalaze omukulu ono mu katambi ng'adiringa n'abasajja ne mbagamba kiki bakola okukyusa emmere y'abasibe ogikolamu ebintu ebikyamu njagala simanye oba wano nazzaamu details zange wano mpe mu katono just 1 minute mala kucheckinga video namugijjukira bulungi nnyo video mugijjukira bulungi nnyo gye nabalaze eye kampuni y'omwami Omusasizi nga emmotoka za prison okuva mu bitongole mu makomera gonna zijja ne zitukulira already emmere y'obunge mazo okubibwa ne bagireeta ne bagitabikamu ebiweke ebyeru ebiri poisonous emmere ne badde ne bagiddemu ne bagitikka ne bagizza makomera baganda baffe gye balya ne bafuna obuki ne bafuna obulwadde abamukomera ng'alina alusa abamukomera ng'alina kansa abamukomera ng'alina buli kimu ekyetaagisa okuba kigenda mutta mangu mukulu amuyita Andrew Musasizi takola bwomu kati mukulu kankwabye bangambye wafunye edda pulesa ng'ekuli mu magulu tetukoya abantu abatwekiikamu ng'ate muli mukutta bannayuganda okusinziira ku kunoonyereza kwange mukulu no Andrew Musasizi si musajja muganda musajja wa kabano era nga naye asibuka gombe eyo era ng'akolagana ne bannabyabufuzi abali mu gavumenti okucunya n'okutwala amataka g'abantu era ng'alina omukono munene nnyo ne mu kukyusa n'okutambuza abasosolooti mu Church of Uganda ng'era y'omu ku bacoordinator abacoordinating abasajja abanyarwanda balina amanya g'ekiganda abasoma okubateeka mu bifo eby'enjawulo ebinene mu Church of Uganda muzimbi w'amakyaki mulungi nnyo kubanga alinamu omukono munene nnyo omukulu ono takomye kuba nti akolagana ne state okupoisoninga emmere y'abasibe wabula ate n'emmere eva mu prison stores okwetola eggwanga lyonna ono yeddiira agitunda ku black market nkiddamu omukulu ono yeddiira atunda emmere ya prison okuva mu ggwanga lyonna doza bitundu bya Buganda nga bagireeta mu bimotoka bya prison ne bagitunda ku black market akolagana omwami gwe bayita Apollo ng'ono wa prison officer akolagana ne Wandera nono nga ne wa prison officer
akolagana omulu bamuyita akolagana omwami mulala bamuyita akolagana omwami mulala abamuyita Mugabo omusajja ono naye Munyarwanda ng'akola mu Interpol both Uganda and Rwanda. Abaami bano balina business ey'okuddira emmere y'abasibe omuli ebijanjaalo n'obuwunga ne babireeta okubijja mu store za prisons okwetolola Buganda ne babireeta bitunda mu bateeka mu store y'omwami ne bitunda ku black market. Era omwami ono omukulu aponye bwe yafa omwami ono gwe bakwasa ddiiru ey'okusupplying ebijanjaalo mu Uganda ne bweru wa Uganda era kati nga ne ensawo eziparking emmere akyakozesa za ponye mpaka nga ziweddewo. So omukulu ono ng'oggyeko kuteeka obutwa buno mu mmere era emmere ya prison yonna abasibe n'obutalya njala tegeeza gavumenti emmere ey'abasibe obutagirya emmere netundibwa katale akaddugavu kituyita black market omuli ebijanjaalo n'obuwunga nga bavudde ku ekyo bano baddira chemicals ezitakkirizibwa zitabika mmere y'abasibe ne bagizza ne bafumbira emmere batandika okulwala kansa ne bafiira mu malwaliro. Era ng'omukulu ono Andrew Musasizi kampuni bagiyita Mulya Millers eri ku luguudo lw'Nakawuka nga kava ku bitaala alina ne IBS era nayo kampuni ze zimu ku zikola mu kutunda ebijanjaalo ne kasooli mu Uganda ne bweru wa Uganda. Era nga bajjawo aponye omwami ono kati yali mu bigere bya aponye yakolanga main supplier okutambuza ebijanjaalo jukira bagifuna ku black market ng'evudde mu store za prisons ate bo mu litani ne baddira emmere ate yandi badde yamba basibe ali bagiteeka mu butone bagizaayo okutta abasibe. Ono alina omukono munene nnyo mu controlling ababbi b'amataka eggomba wepo n'okuteeka abasajja ba Kabano mu Church of Uganda okwetoola Gomba n'ebitundu ebirala. Omukulu gwe bayita Andrew Musasizi nannyini kampuni ezo. Omwami ono si mulungi wa kudiringa naye lwakuba nti abasinga obulimoza nti omuntu alina ssente yabaategeera baba tebategeera bana bantu bona ba state mafias ne ba state agent. Wayogedde ebigambo bingi nnyo abantu bakuŋŋanddeko nga beebuuza information yafulumye etanotiisatiisa abantu naye nkulabula eggwanga Uganda Syria mmwe muli ku ssente y'omwomusolo mulya mutulugunya abantu oyina n'obuyinza obukwata omuntu n'omusiba ku poliisi naye nga naawe oyina abaana oyina n'abakazi. Ntegeezeddwako nti wali mulirwana wa Winnie Makumbi omukyala yali mmeya w'e Lubaga era nentegeezezwako nti n'ettaka lyonna ne properties z'omukyala Winnie Makumbi ezisinga obungi omaze zigolo zizizza mukulu Andrew Musasizi. Naye ekikutte obudde kigenda bota tumaze okukolako profile era tukulina kuomu kuba tumaze okwa-identifyinga ab'obulabe eri obulamu bw'abana Uganda. Kampuni yongimanyi eriraanye omwalo ogwo gusala mu kitoogo eri opposite n'omuzikiti na buli kimu nkimanyi ekikukwatako ne gy'osula Lubaga mmanyiyo n'abantu b'odiringa bomu bamanyi kati mukulu genda mpola mututtidde abantu mwefuula basabe ennyo naye ng'ate muli butwa. Kati mukulu Andrew Musasizi n'oyo Apollo gwokola naye nono Wandera n'oli omukulu gwe bayita Mugabo buli kimu tumaze kiprofile nga tukirana musigazaako emyaka emyezi mitono nnyo enswa bwekyusa amaaso bwevubwet mujja tegeera nti ensi bategeera bulungi nnyo awo tuvuddewo tugenze ku nsongera kuba saagala kugirwako. Era nene emmotoka eya mukwano gwo nene emmotoka yamujjira okudiringa nene emmotoka nayo yoyo mukwano gwo ejjiramu Apollo ne Andrew emmotoka double cabin mwe mujjira ne mukola ddiiro z'okutunda emmere ya gavumenti n'okutambuza obutwa nga mbuteeka mu mmere y'abasibe eyo double cabin. Tuvudde waawo kati nzize mbagamba nti Yoseeri ensagi etadde mu ntata nembaga parliament yafuuka kizannyiro ekirimu okwekwana ne ba comedian. Lumuna bagambako nti singa Minister of Education ne UNEB baleeta emmeeza ku parliament ne baggala emiryango gyonna egiyingira ne wasigala guno gumugo wankaaki ne bateekawo computer buli mu member of parliament ng'alina okuverifyinga education background wa document zaawo ku mulyango bonna muyinza okubateeka ne bamala kubanga ne speaker yennyini bagamba empapula ze tezikwatagana
bonna basinga omunyi popular zaabwe za Nassalondi mwalabye endowooza babasabye akatambi ka president bagazanye mu parliament gye bamukwatamu bano batandise kukola fujjo na kucyankalanya si ekikulu kiri luddawa ekikulu kikino nabagamba nti Uganda abasajja batufuga tebalina fuga ggwanga eryo kuba balina cow mentality and I was meaning it wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonzika bwe yamuyamba ekkiriza tenswaso tayanula yereege engalabye Uganda ng'ensi eri mu buzibu obw'ensimbi Uganda obyokwerinda eri mu buzibu gavumenti bwe lwambuyinza eyonoona nze bulijjo mbagamba mubeere bagumiikiriza nga abasula ku ttaka Katonda takola nsobi ate Katonda si musiru nabagamba Uganda wetwolekedde tulina kweteekamu jjulume oba kwesulamu jjulume tulwanyise Yoseri tumuggyeko ne Katonda naye akyatukwatiddeko atya Yoseri abantu bonna bye yava nabo mu nsiko bonna abassa bamazeewo abandi badde ababye nnyo n'okusinga ye kennyini abajjeewo era nga tateeseteese muntu yenna agenda musikira mu buyinza mwandibadde mwekubirako mu ngalo kintu kikulu nnyo ekyo tuyita self destruction ye distracting nze yesse yenna kati egyo bayita Tusi dynasty tesobola kukola kubanga tulaba wadde omukisa baguwadde omu mu famire ya Museveni n'abayeekera be yajja nabo Katonda yali yawa Museveni naye yali yakozesa ekintu kye bayita divide and rule, blackmail and propaganda okubanga wali right now n'okozesa ensimbi n'okutta n'okuwamba ye chance yokka system gye yakozesa n'embisigadde mu magezi zero intelligence akozesa mungu intelligence kye kintu kyolina okubesingako okontrolinga ensi mu byokwerinda naye talina intelligence kubanga babesinga ku forest information n'okukwata abantu okubatiisatiisa that's not intelligence tutandise tutya nabagamba Yoseri atya nnyo ekigambo kye bayita bannayuganda nga beegasa nabbaawulamu mu kubaawulamu alina kukola atya kozesa nsimbi na kubakabaganya kyovulaba nti bwabanga bw'eragenda osula Idi Amin yakozesa nnyo international medias okuba blackmail ne propaganda okuba Amin mpaka lya musula agenda omutuukako nga ayisamu kama kisero kyagadde okukola kulwalibwa Kyagulanyi Center mu kiganye naye agezezzaako nnyo kikyaganye kyalina okukola kati essaawa zino nga bwe yali omuyeekera alina kukozesa tactics z'ekiyeekera okutandika okutiisatiisa abantu zitya kati Museveni wakwata Robert Kyagulanyi Center no messing up international community nemanya nti mu Uganda bawamba abantu upon before tebanayingira na mu check-in bakimani bakiteeka wali kati wategedde Robert Kyagulanyi Center agenda komawo akole second country tour noletawo emboozi y'okutegatega bomu era nekugamba nti mujja tega bomu bitundu gundi ABCD n'enzoogera ne muyisawo kaseera ne mutandika obitwala mu bitutu mbya in fact location zennyini zinayogera gye mwatadde bibomu eyo mwakomekeza mbitutte Gomba simei mwakutte simanyani simei biki kasasiro yenna eyo intelligence nfu kuba nali nabyogera dda kati ne mbagamba era Museveni bwe kiba kitagisa kuleta noodles oba noodles za Janet ajezireeta era mu jaziti nazijja kujja very soon kuba baagala nnyo diversion kati kiyakoze omanyi abantu bano balowooza bagezi nnyo nga si bagezi nnyo tuzze twogera ku kigambo kimu nti agenda kweyiwa amanda mu bbugo nga temukitegeera wetwogerera essaawa zino international media zonna ziri ku ggwanga lya Isirairi n'eggwanga lya Palestine kati Museveni ayagala ku seeking attention okuva ku international community kati kiyakoze kino ffe twali tukisuubira ensonga nti intelligence tugimanyi era tumanyi buli kimu kyagenda okukola tuba tukimanyi nze n'okubagamba nti ngenda kuwummulamu yes nabadde na personal problems eri nga n'ekintu kyengoberera kyenadde ngoberera kyekino nabadde nsuubira essaawa yonna Museveni agenda kutega bomu zisa byalo oba yabadde alina okuteekawo ekintu ekigenda okutiisa abantu naye akimanyi bulungi nnyo nti takyasobola kufuna nsimbi okuva mu IMF okuva mu World Bank mu African Development Bank mu Chinese banks nawe takyasobola kufuna ssente alina zijjawa alina kuddamu okukola bikolwa bya mutujju asikirize ensi zimuyambe zimuwe ensimbi Museveni wali siru asoose okutta abazungu yabatta dda si leero naye olw'okuba nti abazungu batya nnyo ne basooka bamuwayo busente awo akozesa ssente nyingi okuteeka propaganda naye agaanye kati kiyakoze ensobi kiikino wichi muna ekitundu lubega Yoseri gwe kenyini wavaayo nojja ku national TV n'otugamba you know what yes Uganda is more than safe we've defeated the ADF omwandawe and you've reached the point of sending your fighting jets to Congo ne bakuba enfuzo neza ADF era ne mbanga mbubakoze ki mba neutralizing it's you video jeziri ku social media go wajja Yoseri kuoli kuno okumanya otuddaawo olina ekikopo ky'eshaabu oli mu kunywa ne bamanjovu wali awo semwayi eso FDC fufufufu ina pupusipusi muna mutudda mu recording muwandika byenjogera muna muli mbalaba kwati sawa zino
Museveni kenyino ogamba nti ADF tujikubye mu Congo tusindise enyonyi nywanyi tujikubye info tusire ba komanda ne tugamba okay no problem wero dani ebiro bya dani because net tujja kumayo tukulindidde kyofuna sayogera ku speech yo sajogera ko nasirika nga nkubaza kuba meeting za mwembera mwana kuzino sikyala kufuna information about meeting za mwe tulebanga okay nja kukwate wantu bulungi nyo kati era bwe nagenze okumulenga ngenda kukwata mukulu kati nzize bulungi kukwata Kansulenti omwogezi wa polisi kuoli Fred Nanga ne mukulu Onyango kuoli omwogezi wa maje kuoli mutudde bulungi nnyo njala soka bagamba nga temunnajja ku social media oba ku media kubuulira abantu foto wamwe musookanga ne mudde ne muwulira speech ya mukama mmwe Yoseri gy'abayogedde kubanga speech ya Museveni gy'abayogedde ebeera mirundi ebiri Museveni bwagamba nti agenda jjinja mulindire ukaya Museveni bwagamba nti agenda jjinja ku bridge wagenda oteeka kampu mulindire lukaya wali batunde enkoko bw'otamufuna ojja kumpita muyaye yajja naga nti ADF tugitunalize tukubye tukubye Congo bomu tuzikubye tubasanyizaawo kati Museveni saako nyeganezija n'ensirikana yamba okay no problem ogenda kukola ensobi kuba ngenda kufuna kati mukoddomu okahanga muhanga semwai iso ne SFC ne bagamba nti tugende tukole attack egenda okusikiza international community both okutuwa mandate okudda mu Congo n'okufuna sente nga tulwanyisa terrorism. Fun enough, there is a difference between terrorists and rebels. One way njawulo bigo bibiri. Terrorist abera terrorist yotabera muyekera omuyekera go bayita rebel. Kati we mwamaze okukola ekintu ekyo gonna amawulire gagambye twafunye terrorist attack. If I'm not wrong, mwagambye twafunye terrorist what? Terrorist attack. The same time Museveni oganti ADF yalumbye. So waliwo ADF yalumbye atakati ADF yafuse diba terrorist. Kyekisooka. Ekyokubiri. ADF nga ebina byabayekera byonna ne biba terrorist. Bwe kikola attack. Chad meeting afe tukoza attack. It's now approaching to 2 days and some hours. ADF tena yogera kigambo kyo not we are responsible for that attack. No. Kubanga it's Museveni, you are ADF, gwe koni gwe rakwena, gwe M23, gwe each and everything, gwe buli kimu kyonna mu kimu gwe. Kati gwe kenyini gwe spokesperson wa ADF era gwe vudeno byogera. So wekubye ne we reportinga. Okitegera kuba Al-Shabaab webe kubye teka muti we are responsible for that attack. Ne kati ADF kunya ko bazi spokesperson wa ADF Museveni, deputy spokesperson wa ADF Yonyango Enanga noli wa maje. So kati abogezi ba ADF bebo nenga yo ADF origino jibogera ko teriwo. So what is Twitter premeditated statement 1 week and a half Museveni yaje nakola public address nga ayogera exactly bagenda okukola nenga akulagira mu ango ndala akulaga nti bagenze ne bakuba Congo kati bakulaga nti ADF tekola ki bagipyone baginota nagamba nti abasigaddeyo beweeyo mu basonyiwe moja basaliye bonezo beweeyo baleme kudduka. It's you gwayogera kati mukulu kaso kenza nya akatambika jagenda mpola so kenkazanye oba soke ki simanyi njala tukwate empola tusoke tuzanya akatambi kano kati kano kingendo balaga katambike nakozeka analysis okuva ku border ya Congo okutuuka ku Queen Elizabeth National Park waliwo around kilometers 3.5 kwana. Naye Museveni yakugamba nti yagenze Congo ne basindika nyo bakube enkufu zaba ADF. Kaso kenkabazanyira no nze nkola research yange then tulekagende maaso. Kako eyo Queen Elizabeth National Park kiraba bakubye kati kano kazanya kagenda ku border ya Congo
akazanya kagenda ku border ya Congo okalaba eyo Queen Elizabeth yawe nyini wa location okalaba bulungi nnyo mukategedde bulungi nnyo omu kitegedde kyembazanyira wano kanziremu nkazanye eyo Queen Elizabeth National Park ewalika alako eno jenzira yowali border yawa wali border ya Congo awantu awaliwo kilometers 30 kati okuva ku border ya Congo okuyingira Queen Elizabeth National Park waliwo barracks ezitasukka 8 era nga ne mu park mwennyini mulimu detach z'amagye eziwerako ne bakubidde abantu abo kati njagala nsokenza nnyo akatambi kano bulungi nnyo mukalayi bulungi nnyo kano nga bassa abantu bano naye before nga sinnakabazanyira nabagamba bwe mbadde mbasomesa mbagamba nti mu butemu waliwo kye tuyita forensic report abazze ku kusini okunoonyawo obujulizi bw'otunuulira akatambi ke mwalabe n'emmotoka zino 1 njala otegeeza eggwanga tewali nti ADF yassa abantu bano eyassa abantu bano ye gavumenti ya Museveni ng'akozesa ebitongole omuli CMI, SFC ne ISO bebassa abantu bano so si ADF kuba teriyo 1 nga sinazanya katambi kano ngenda bazanyira ne ku information eriwo ekisokera ddala bintu biri bisatu kansoke mbanyonyole 1 Museveni yabadde ayagala kukozesa ejjinja limu akuba ebinyonyi bisatu ekisoka kikino Museveni yassa abantu bano ng'ayagala kutta tourism sector ya Uganda ye fact esooka ng'ayagala kutta tourism ya Uganda etya the moment kasitotta abalambuzi kigenda ku international scene or ku international media teri mulambuzi asobola kujja mu Uganda kubanga eri safe eri unsafe whereby a government ya Naye mwezi ogw'omusanvu mwaka ogujja egenda kugalawo embassy yayo okusinzira ku gali mu nkubo legenfunyeeko government ya Denmark erimu emaze okuyisa red alert eri abatuuze bayo na mu ggwanga lya Uganda ng'ebalabula nti eggwanga Uganda teriri safe atalina kyalinda kyamaanyi yani badde asibamu ebibiri ezo embassy 2 zimaze eri eya Naye egalo mu gwa musanvu Denmark esindise red alert eri abatuuze bayo bonna bali mu Uganda bagati bw'oba tolina nnyo ekyokola mu Uganda tera okole ki ofulume abadde babookings okujja mu Uganda basinga obungi basazizzaamu kati kitegeeza nti already tourism sector agikubye ekigagisse ekyokubiri akikola in the disguise okupromotinga tourism sector ye Rwanda kubanga if Uganda is not safe that means all tourists bagenda mu Rwanda kubanga Rwanda advertising ne ku international level advertising team z'empiira ku bisawe binene mu mawulire kati attene ya Uganda ba promoting ya Rwanda mukitegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde nga nyongera kwa ey'okubiri ngende ku yokusatu mujjukire nti 60% of all wild animals eziri mu Uganda bazikwata ne bazitwala e Rwanda ebitundu 6 ku buli 100 ebisolo by'omu nsiko ebadde mu Uganda byakwatibwa ne bitwalibwa e Rwanda yensonga Rwanda promoting tourism sector y'ensonga nti yafuna ebisolo okuva mu Uganda babitikka bwe twali mu covid nga teri atambula ne babitikka ne babitwala e Rwanda kati mu Uganda tukyalina bisolo biri awo by'amaanyi nnyo tugenze ku point eyokusatu yiruwa akimanyi nti essaawa zino alina okufuna ssente okuva mu international community ezirwanyisa obutujju yabadde alina kikola nti batiddemu ne bannansi bagwira ekyokubiri ayagala teekawo okutiisa kw'abantu nti Uganda eri unsafe ne political activities zonna oba huge gathering omulinga eza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola eggwanga tezikyali safe abantu okukuŋŋaana
ze factors ez satu nenzi bagatidemu ebintu byomula nti bituufu era biri ku ground ze factors ez satu nenga ye yakikoze kennyini tewali terrorist oba rebel group yakoze kintu ekyo kati awo tuvudde katugende ku analysis ya video eno. One, mu Uganda tetulina mbayekera omuyekera Museveni. Reason being yamanya ndi muyekera nino koso obukodi bonna wabayekera okuteekawo obutakkiriza bayekera bonna kujja kuyingira buyekera neeterawo ko neeterawo Lakwena neeterawo ADF n'abalala katasobola kugenda mu nsiko ekyo n'akimaliriza. Kati kino kiyakoze kankibanyonyole kwekwayiwa wanda mu mbugo kyetuyita attack mu kitundu ng'ekya Queen Elizabeth National Park ekigaiding wa 24/7. It was a bad idea and a bad location. Museveni say my boss, ISO boss, SO boss, SFC Kahanga Muhanga and your boss Museveni. This was a wrong idea in the wrong location. Chemwakoze chicham mweya manda mumbugo. One, Queen Elizabeth National Park ekumbiwa 24/7 well guarded mu location eyakatwe kitolo eri 24/7 guarded wumwatidde abantu awo. Teri ADF esobola kuva 40 kilometers from the border nejja mu Queen Elizabeth National Park watidde abantu. It is impossible. Guno muzanyi mwaguteesaako era nagumanya nga mugenda gukola. Tutandise tutya. Nabasomesa ekintu kye bayita moving target ne standing target. Moving target kyeki oba ye muntu okubanga atambula oba ekintu okubanga kitambula ng'oyagala kiyimirizo oba kikuba. That's what we call moving target. Standing target ye kyekintu okubanga kiyimiridde mu kifo kimu n'okikuba katugende omuntu ayimiridde mu kifo n'omukuba. Byawukana ebintu bino. Bw'olaba emmotoka eno n'abantu bano ababaddemu byonna tebikwatagana. Kisooka bemugamba bataakinze emmotoka eno bagisanze yimiridde? No, emmotoka yabadde etambula. Emmotoka yabadde etambula bagiyimiriza buyimiriza tewaliwo report. Two, tewabaddewo stretch marks ziraga nti omusajja yeekanze nga bamuyimiriza oyo emmotoka bagikubya amasasi. No, tewabaddewo stretch marks ze bw'obona obulaga nti emmotoka oba driver yalwanye nayo neyekulula emipiira oba kiki. Tewaliwo stretch marks zonna. Ekyo kiri awo. Njagala kukola analysis mutegere bulungi nnyo. Stretch marks bw'obona obulaga nti omusajja emmotoka yagisibye neyekulula emipiira. Okitegeera tebwabaddewo. Tewali. Kiraga nti emmotoka eno bagisanze either eyimiridde oba bagiyimiriza bulungi nnyo ne bakwata abantu bano. Abantu bano enfa gye bafuddemu kansoke ngi balagemu bulungi. One, teri mutujju asobola kuba muntu sasi n'ali mu kuba muto wano. Omutujju waba akuba omuntu asobola n'okuba magazine namba. These were a professional assassins abakozesezza a single bullet ng'akuba mu mutwe. Ebifaananyi bibino baade bakuba mu mutwe. Omutujju akwata magazine bw'ati abala nakukolamu bituli bingi bamasasi magazine agikulamu bano bakubye single bullet mu mutwe. Ebifaananyi ngenda bibalaga. Ate mu kuba single bullet nga bali kuba mu mutwe bakubye abantu bano bagezaako kudduka oba kufulu kugezaako kweta. Kyokula nti omulabo gw'omuzungu wabadde mu kifo kirala n'ogwa driver wagadde mu kifo kirala. Eyasigaddemu gwe balese mu motoka ye bamwokyerezaamu. Kati njala kubuuliza waliwo omuntu yenna nga muyeekera asobola okwokya emmotoka ng'ate yandibadde yeyambisa emmotoka eyo okudduka? Nze mbuuza waliwo omuyeekera asobola okwokya emmotoka ng'ate yandiyambisiza emmotoka okudduka omujja w'amangu n'agyokya?
Mbuuza ku Museveni nkubuuza, mbuuza Kahanga Muhanga, mbuuza boss wa Semwayi no wa Iso no wa SF no wa SF simbabuuza. Namwe mbabuuza bana Uganda. Mumanyi abayekere bisere bisinga batambuza bigere. Era betaaga emmotoka for quick movement. Kati omuyekera asobola okwokya emmotoka ng'ate emmotoka yandibadde muyamba okutambula amangu ave mu kitundu ekyo. It is impossible. Bano bakubya abantu nga bagezaako okudduka ekyaseekye mu mutwe. Atanala bintu bino kambi kuzanyire wano oba kambi kulage wano. Guno omulambo teguliko ssasi wantu wonna okujjako mu mutwe. Olaba bakubye mu mutwe, essasi bali kubye mu mutwe. Ogwo teguliko wantu wonna. Ssasi lyadde limu. Eno na guli kirini. Guli kirini wonna guli kirini. Wonna guli kirini okujjako mu mutwe. Teri muntu jja kuba ssasi limu. Ate babakubye mu babakubye mu ki babakubye bava mu bayiga. Tugenze ku kifaananyi ekirala eky'omuzungu okiraba. Era ne ewantu wonna wala wonna ali kirini. Era bamukubye mu mutwe. Ali kirini wala wonna ali kirini. Bamukubye mu mutwe era bamukubye agezaako kudduka ng'ali mu ango ndala. Lozo kitegedde. Kati okubazannyira information eno katambi mwakalabye dda kankazannye wano mu kalabe bulungi nnyo. Kankabazannyire wano. Mugenda kula emirambo direction gyabaddemu nege gye bakoze mu motoka. Omuna muli omuntu ali omuntu ayi mukama bojo abantu bafiire hanu twabone nekyokora ahera omu muzungu omu muzungu omu agwira hansi twasanga mu muhanda nabyo tubasangira mu muhanda twabone kyabitanga nikyahe twabone mzungu alikufa hapa, mmoja amekufa ndani. Sisi hakuna namna ya kufanya. Kati ekyo nga tukivuddeko. Emmotoka mugiraba ekyateta omuliro. Jukire emmotoka eno ebiramu amafuta. Kitegeeza nti abantu bano babakubidde n'okwokya emmotoka eno. Emmotoka eba yakujja kitwalira ndoze eddakiika nga 5 oba 2 okubanga esaanyeewo. Vidiyo eno gye tubazanyira eddakiika 2 ne seconds 10. Yandibadde emmotoka eno yonna yasaanyeewo yonna. Ne tunulire emmotoka ekyayino n'emipiira gikyaliko. Yonna wano maaso ekyali intact. Kitegeeza abaakoze ekikolwa kino gavumenti kennyini n'abaakutte vidiyo eno for gisaasanyo gita ku social media. Mwagala tugamba Amasasi agaavuze gadde ga silencer abadde mu distance tebaawulidde mu paaka emu wa sirikale. Emmotoka yonna bano baakutte vidiyo, emmotoka yonna ekyali intact. Emmotoka erina amafuta nebange ekyali intact bwe zino zonna eddakiika ng'emmotoka ekyali bwetyo. Yonna ng'ekyali intact bwe. Kitegeeza mu ddakiika emmotoka yonna we beekutta omuliro. Emmotoka yonna okusaanawo tekigitwalira ddakiika eziwera 5. Kitegeeza nti abaakumye emmotoka ey'omuliro n'abaakutte vidiyo baatuukiddewo. Kitegeeza
bwabanga yabadde muyeekera yabadde tantambula kuwadde kilometers eziwera 2 keberemu kati mukulu Onyango ne kagrupu kamwe ne Museveni njala mutubalemu ku magezi abantu bano mwabase mugambye nti bayeekera kati kamba we kumboze eno katono nnyo ticha ebintu byeboogera nti ADF yasse abantu bana abazungu bebase musaidiza NAKACWA kabatolo teonikanso balimba si ADF Museveni yasse bana abantu okusinziira n'ebyalo bino kankunyonyola ticha bwoba ova ku main nga wakava kankugereseza ova ku kazinga kya NAKALUBA kayita Katungulu waliwo ekkubo lya ttaka erinjira mu National Park akalwa ku bakayita Katwe otambulawo ebbanga nga liriwa kilomita 15 n'otuuka ku waliyo roji baziyita Mweya Rogers naye era wagendayo abazungu bangi nnyo abagenda okulambula mu National Park eyo gye batera okuwumulira awantu awo wali amagye ng'oyambuse waggulu saidi z'ekisinga eyo saidi za nga wakava Kasese buli wamu waliwo amagye na buli junction egatta ogende Congo mulimu amagye. On top of that abantu awo bwe babatidde akaalo bakayita Katwe ate akaalo ako kaliko barracks namba omanyi kye bayita barracks amagye gasula gabungeeta ku kaalo waliwo ne kafyu kati kwebaka kwa ssaawa emu ng'ovudde ne kwekyo okutambula ove Katwe mu tawuni kilomita zebagamba ekongo ewali amagye waliwo kilomita 3-4 okuva emmotoka eyo we babakubidde. In fact baokezza emmotoka nga nabo babakubye Amasasi basse batte motoka ne bagyokya. Ndowooza ngeri gyetunuulira omuzungu yakubye step okuva ku motoka ng'alinga yabadde adduka. Oba otunuulidde vidiyo eyo bulungi. N'ekirala Kasese nga bw'ogiraba Kisinga Kasese Katwe kabatoolo waliwo akaalo bakayita Nyamugasanyi bridge kuliko omugga guviira ddala waggulu mu Rwenzori mountain. Ogwo omugga w'ogusukka waliwo barracks akaalo kaliko barracks 3 nambirira eyokuna eri waggulu Kasese eno neri kugundi ngonoti yutuke Kongo muwera yona walizi barracks magye ga UPDF. How comes that into ngama ADF yaise mu majago gonna nejja nettaba abazungu ababadde muno omusajja omukonjo gwe basse Museveni alekera otusiriwaza. Museveni izo plani ze naye si ADF yassa abantu Museveni ye yassaba abantu. Agavayo eyo Kasese bali ku ground bagamba nti abasajja bambala ebyambalo by'abasirikale ate nga ba UPDF basiibe omu nga bakyagula bakuba n'abantu emigugu batta abantu babagaana okuva akaalo bakayita Katwe kali Queen Elizabeth National Park awapeniza ebintu ebyo yesterday. Kamanga abantu nsobola obategeezaako ku kantu ako naye nga ekita abantu mu Kasese si ADF nga bwe bagamba kuba abantu beeri babagamba mbu ADF yekola ki yeeta abantu bataddewo ne kafyu mb'otandika n'essaawa emu abantu balina okuba nga beebase kyokka ng'amagye ge gakola ebintu ebyo. ADF yayiseewa ng'akaakaalo konna we kali
talinawo amagye n'emmotoka eyo bwe yafubutuse okuva eno maaso waliyo ekkubo ligenda ku Mweya Lodges bayitawo simanya Mweya Lodges waliyo lodge baziyita Mweya kati eryo ekkubo mwe liyita waliwo akaalo bakayita Katwe Kabatoolo kati Katwe Kabatoolo oba oyitayo joininga wano we baba bakubidde oyita ku magye aba ADF bo bayitawo okutta abantu bano kyekisooka kya byonna ng'obudde ne kwekyo eyo Kaseso ena kwe almost Queen Elizabeth National Park ejjudde magye ne weebuuza gayitawa era okutuuka okutta bano abali mu Queen okutta bano abantu abagenda mu Hippo Hill Camp eyo bagiyita Hippo Hill Camp mwe babadde balaga kampu imagine kampu eziriraanye akaalo bakayita Katwe mwe babadde balaga nibibuuza kati bannange wano we tutuuse mwatidde abantu mu location enkyamu mu budde obukyamu mu ssaawa enkyamu mwabase between saa 11 ku 12 lekasese waliyo kafe atandika ssaawa emu mbagambye Museveni wiiki ewedde yajja n'akola public address n'agamba nti bagenze mu Congo ne baneutralizinga ADF rebels ne bakuba ne kampu zaabwe zonna okuva ku Congo border okutuuka ku Queen Elizabeth National Park waliwo kilometers 3.5 wonna wajjudde barracks ez'amagye na wano okwo Katwe k'Abanyolo akali mu Queen Elizabeth kali Bweyongede n'abajaasi ba UPDF kati mwe mwassa abantu mu kitundu ekikyamu mwoza terrorist takuba sasiri mbali kube mutwe no terrorist yakuba magazi abantu bonna emirambo giri bulungi nnyo mwakobye single shot mu mutwe era kyovula nti bafudde bakoze ekibevunisi in fact mwabakubye badduka mwabakubye mabega mwakubye ku mutwe buli mwakubye ku mutwe wano mabega bwe mwakubye era bonna bagudde bevunisi bwe bati kale twagala obbagaliza okutta obulungi mutte mwe bannannyini kutta naye ensi ebalaba fogwaffe gwakulabisa na gwakubategeeza nti mukipinga oni nga mutta naye teri kintu kyalubirira buli kimu kibeerako obudde n'essaawa wandikola ekintu okulima obudongozi nga muyambe kkiriza mwadde mwetaaga international media mwasasuddeko ba kampuni zammwe ziri e Kenya ogezako okufulumya amawulire ago mu baterroristi ne musindikako mu ba-agenti mu bano b'Obungereza muli ne Kasujja ne bagezaako okuwandikako byaganye okutambula. It won't work because the world knows Museveni gwani yogeza okuseekinga attention n'okugeza okupressing abana Uganda, but time is coming. Stop fooling Ugandans. So go assa abantu n'ekigendwa kyo meeting mwazitula mu linda byogera ne mbaga ndi mugenda kukola ensobi abajjukira baga nti omusajja agenda kutega bomb agenda kukola n'ekintu kyemugenda okwewuunya. Kati ensi zitandise okubaga nti tugenda kugalawo embassy zisindise radio ati Uganda teri safe kati olwo oba promoting a tourism sector oba you are campaigning tourism sector. Ekizibu kiribwe kiti bino tomusobola bifuna ku TV za Uganda wadde ku radio za Uganda era teyinza obyogerako era fa bali mu diaspora fa sobola obyogerako kubanga Museveni tayagala muntu amogera ku security ye nefolo okuba tusobola okukola analysis ne tuwabulya kyekitufu ekiriwo kyovula tubakuba ekigo mu bintu byabwe tidasobola kujja kuwa information. Ulira omusajja omukulu omwogezi wa polisi byayogera mu statement ononyango ng'ayogera ulira ono mwogezi wa magye abatujju ba ADF bakoze obulungamanya omutwanya balambuzi kisaawa abatujju ba ADF. So waliwo enjawulo wakati w'omutujju n'omuyeekera. Njagala nkwate mu video eno yennyini ng'etandika agambye abatujju ba ADF. Kati mugamba ADF is a rebel group kati mbayita ba terrorist. So ADF has two entities, one known as a terrorist group, the same as the rebel group. Era bonga tebanava claiming responsibility ya kintu kino. Ndimu nzanya mu video yondo kwengende maso. Abatujju ba ADF bakoze obulungamanya omutwanya balambuzi kisaawa 12 mu Kunyanja.
Uganda ambatidde mu abalamuzi babiri ne driver w'emmotoka bajogeza kino kibadde ku luguudo oluva Katungu okugenda e Muya bayita Katwe Road. Kivudde ku luguudo, kivudde mu katundu ke bayita Katwe. Tugambe Katwe is well guarded 24/7. Waliwo ne barracks. Kati kyoyogerako ne mwerabira nti location zammwe tuzimanye ezirimu security. Mukunja Amooti National Park amagye ga UPDF gayita abatujju bano wadde aba-UPDF bagezaako okukola okusujja kumunamu y'emunda. Amagye ga UPDF gagezaako okunoonya abatujju bano wadde aba ADF bagezaako bajja kumulamua. Kati ongamba otya nti amagye ga UPDF within the period of saawa 12 n'okutuuka olwaleero temunnakwata wadde omulema naye ng'ate mugamba nti bayeekera baleese emmotoka kati batambuza bigere. Mulina sniffer dogs, embwa eziwunyiriza, mulina sniffer dogs, embwa olugireeta ku scene esobola okutambula ne kilometers ziwere 30 ng'ekunga olusu lw'omutujju. Mwaleesewo ku sniffer dogs kubanga ekyo kyonna Queen Elizabeth National Park eri well protected. Wadde bagezaako babuzaabu ate gw'onoonya yakubuzaabuza within the territories of Queen Elizabeth National Park. Tugenze mu maaso bagezaako babuzaabuza abayeekera bemunoonya tugenze mu maaso. Tusaba abantu ba bulijjo babiri buli ddala babiri beetegefu okutegeera ali mu kitundu kyabwe batamanyi bakolagane n'ettomola by'okwerinda tubaweereze naddala abo abali kumpi n'ensalo na DRC. Wabula besitaku kulimbaje omulimu wafuna mubi. Kulimbaje waliwo kilometers 35 okuva ku border ya Uganda okutuuka wano kino kyapeningi kyokka ku border eri Well Garden ni wiiki ewedde mwalumbe Kongo ne mukubayo bomu. Teri muyeekera asobola kuva mu kilometers 30 nga mumaze omukuba omuyeekera bw'oba omukuba. By the way kasooka mbategeeze kino Museveni yabaina ga ntukubye abayeekera tukubye mirundi yagamba tukubye bakozesa nyonyi baziyita linda ku nyonyi kiwondo ze yakoze yagamba nkyazi zinnemye zigenze moto nyonyi ze yakozesa. Yagamba bakozeseza ennyonyi ez'amaanyi okuba nti bafufugaza abayeekera bana ba ADF era basse bangi. Naye njala kubuuza yoseriti bahabura tapasira mutano wakale ekyesera ebizezegensanga bisibi bwayingira mu Kongo n'okuba abayeekera bano badduka badda mu Uganda obalumbye n'ennyonyi ze stealth bomba mwabakuba badda mu Uganda badda Kongo kubanga alumba ava mu Uganda gwokuba ali Kongo oyagala tugambe bwamba kuba Kongo badduka badda Uganda eno mumaba kuba balina kudda deep in Congo kati basaze batya within the period of 3 to 4 days ne basneakinga ne bayingira eggwanga nga temba detectinze within the period of 3 to 4 days ne basneakinga ne bayingira. Ne bayingira bemukubidde Congo ne bayingira ne bayita ku borders eziri Well Garden ne bayingira kilometers 3 within those days bemukubye ne mbasesebula nonga basigadde beweeyo. Eno tuli ku millennium tetwagala tubuzaabuza oka otuvudde oka tugende ku nsonga endala akubanga tutegedde Museveni ebintu bye tujja bitegeera. Ennyonyi ziwakozesa za kika kya A23 ziwakozesa ziwagula okuva Russia ziwakozesa naye kati ogaye munnaku ntono nnyo ate bazze mu Uganda kati munnange tetujja bisobola tugenze mu Uganda tugenze mu nsonga endala. Tukyali gwandika kulinnya nyumba ate ekikeere nakyo ne kigiwalampa. Bannayuganda muli ku social media mula bintu bingi nnyo wetwogerera olutalo leno mu kyondo ky'Abawarabu lwali badde bawa ekyokulabirako nti olutalo luno luva ku abasenze okwesenza ku ttaka ettali lyabwe ne basinga bannyinimu entanama yo sijja kugendayo
Wetwogerera essaawa zino eggwanga Uganda lyalumbibwa abasajja abeetuuma ekitali kye bali. Ntegezeddwako nti waliwo akatuubagiro wakati w'abantu abaakabano okuddamu okusomesa abaana baabwe buto nti balina missioni era tebeddira n'amannya batandika okugakyusa. Naye tegezeddwako mu bitundu ebisinga obungi okusoma kuno abaana bakuganye. Bagambye nedda ffe tuli Baganda, twazalibwa mu Buganda era tweddira n'okweddira. Bye mutugamba tetubitegeera. Ndoza mujjukira nga ngamba Museveni nti oleeta muno Abanyarwanda ne bakola ebintu balina okukola ne bakyuka nga babulidde mu Baganda. Kati saazi mutegezeddwako okusinda mu bitundu ebyenjawulo. Mugezaako okuddamu okusomesa abaana bano bagye ekintu kyabwe nti Banyarwanda era n'amaanya bagejjeko, which is too late. Tekisoboka, it is impossible. Nagamba it is very easy omuntu okumunotalizinga ng'ayingidde mu kali kyetali ye n'abuliramu, kati babuliddemu. Wetwogerera essaawa zino amataka gasinga obungi nga mbadde mbasomesa bagatutte. Omuntu wandiyagadde okumanya bana basajja kigendera kyabwe ki. Kigendera kyabwe bakiyita occupation. Okujja ensi ku bannansi bannakabala bagiteekemu abantu baabwe. Ndowooza maserengeta ga Uganda gye tuyita Nkole region, those are 70% bagioccupying bagitutte. Mu Buganda 65% bamaze otwala ettaka. Kati sooka weebuuze ettaka libatwala bagenda dditwala luddawa kuba ettaka terina mipiira terisenguka tebagenda ddiola ku lubbalo balitwala lugenda sigalawo. So for us we are very happy nti tukyalina obudde obumala okugoba abantu bano. Naye waliwo silent genocide egenda mu maaso mu northern Uganda ng'ekulembeddwamu mukulu gwe bayita genocide Musalakwanda nako omusajja Omusomaali. Akawungeezi ka Joe omukulu ono Salim Saleh mu bitundu by'Ennyoya kigambibwa nti yagobye oba yafubutudde families 8 okuva ku mataka agawezaako acres 636 ku ttaka mu kitundu kye bayita ekyannyoya nga bakubiwa emiggo enju zaabwe zookyebwa oluvannyuma lw'abantu abo okugaana ensimbi omwami lwe zeyabadde abawa nga buli eka agisasula omuntu $40 egya Uganda. Emitwalo 40 egya Uganda. $100 $100 $200. Let me calculate here. $7 times $100. No, $10 if I'm not mistaken. Yeah, tukatwala of estimate. Omukulu ono nga buli eka y'omuntu yadde muwamu $110 z'emitwalo 4 bono nga mugumu bwenda bane yabadde abo emitwalo 4. So abantu bano bagobeddwa ku mataka gaabwe era basinga obungi battiddwa abalala ne bagenda nga badduka emisinde nga nabo gisimufungize ng'omwami ono akozesa amagye ga UPDF naga SFC okuteeka abantu bano mu ntata okuba nti batwala ettaka lino. Ne weebuuza omwami ono azaalibwa mu kitundu kino nedda. Ne weebuuza akolayo ki ekimuteesaayo eyo. Oye RDC eyakwasibwa ekitundu ekyo nga bwe yakwasibwa ekyeruweero nakyo ettaka amalodde kuŋŋaanya obulungi alitwale. Kati bwe tubagamba nti tuli mu struggle twetaaga kujjako yoseriti bahabulwa muwoza muvudde mu struggle. Naye nga ffe tetulina kizibu n'omuntu ava mu struggle twategedde ani gwe tudiringa naye. Ebintu by'okukyusa eggwanga si bya Nuupu. Era mpulira ngo lya social media gati obwana bwa Nuupu buvuma simanyi eno si Nuupu Bannayuganda kubanga balina obulumi. So I'm here to inform the general public that as I speak right now in the northern part of Uganda in the area called Nyoya, General Salim Sarakanda Naho, the young brother to the current terrorist who is in power by force, Yoweri Tibahabura Museveni. This week, he evicted 80 families from their land, which equivalent to 6,360 acres of land in Naye, forcing them to leave their properties after those people refused the amount of money which were offered to them
400,000 per acre. Those people refused the money, and Salim Saleh used all the state machineries to destroy properties worth millions by using SFC and UPDF, and forced those people to vacate their land forcefully. Now they are homeless, and they don't have where to stay, and they don't have each and everything which can be used in daily life. So this is the situation where we are right now. We are trying to tell Ugandans that we are under occupation, but some Ugandans, I don't know what happened to them. You have a right to keep quiet. You have a right to speak. You have a right to demonstrate. You might think that you are safe where you are, in your single room or 2 double rooms, pretending that you are safe, but you are not safe. The moment other areas of the country are not safe, you too are not safe. So I call upon all Ugandans, we gather together, we stand together, we fight for our nation. Because Uganda is not safe until everyone is safe. What is happening in northern Uganda? It's the same situation happening in the west side of the country. It's the same situation happening in the central area of the country. Many people have been evicted from their land. They have lost their properties. Some they have ended losing their lives due to the massive eviction. Well planned and well organized, protected and supervised by the state machineries, including SFC, LRDCs, ministers on orders of Yosef Tibahabura Museveni. Because they think they are very powerful, they are in control. So my fellow Ugandans, we are under occupation. We are no longer preaching politics. We are preaching the gospel of liberation. We need to liberate ourselves. Nobody is going to help us. Because as we speak right now, the world is not watching. The world is concentrating on the ongoing war between Israel and Palestinians. So it's a high time to wake up, to fight for our nation. Whoever thinks that is safe in Uganda because you have a cup of water, you have food in your own single room or 2 double rooms, you are not safe until each and every Ugandan is safe. So don't pretend that for you, you're okay where you are. Anytime, anywhere, what is happening in northern Uganda will happen to you. Because we are under occupations. The occupants are at large, looking for soft spots where they can attack using state machineries and state funds. Remember, we are not in good terms with courts of law, because even the courts of law were occupied by the occupants, originally from Rwanda. So, whoever thinks is safe, you are not safe until all Ugandans are safe. It's not yet too late to liberate our nation. It's not yet late to liberate our nation. Let no one fool you that we are safe. Even if we, the people who are in diaspora, we are not safe. Because ESO, that is the External Security Organization, is ever looking for us, because we are the only people remaining on social media preaching the gospel of change. So, we must come together to save our nation. East or West, home is best. Whatever taking place in Uganda is no longer politics. We are fighting occupation. Those who know history, history doesn't favor us if you don't wake up. Because occupants use a lot of tricks to get where they want. The Constitution favors us, but the Constitution is in the hands of Museveni and his family. UPDF and police is in the hands of Museveni.
politicians, the biggest number of politicians, they are controlled by the system controlled by Museveni. Those who come out to resist, they have been mistreated, and the biggest number of them, they are under severe torture in different safe houses across the country. So please, ladies and gentlemen, my fellow Ugandans, wake up before it's too late. There are so many generations which have been destroyed by Museveni. Our grandparents, all their futures, all their future were destroyed by Museveni. Our parents, the same which is happening to us. So, we should come together to fight to save the next generations. For God and my country, but remember, you are not safe until all Ugandans are safe. Let no one fool you that he or she, he is not bothered about politics. Those are the useless idiots. Politics is the system which governs our lives across the country, across the continent of Africa, across the world. So whoever comes out and states that he is not in politics, he doesn't care whether politics exists or nothing, that means he or she is a fool. Kama bakumi natakomera mpera atawulidde kiri gy'oli lweyalwa mu nnyindo tulwekula ffekka bw'oneebaka ojja kuzuuka ng'obudde bugenze. Gwoba olowooza nti Uganda weeri weerina okubeera oswadde nnyo olina okuzuuka. Gwoba olowooza nti Uganda weeri weerina okubeera olina okuzuuka. Uganda eri wakyamu. And we condemn the habit of paying dormant Ugandans little money as 50,000 Ugandan shillings to start abuse whoever comes out to condemn the brutal torture, the evictions which are taking place in the country, and you start abusing people who come out to speak. Uganda is far beyond the 50k which you are given to you to abuse the freedom fighters. That is just a peanut money. You should know your right. Temuwe wa sente butono mitwale 5 ensi ya mwennene okusuka ku mitwale 5 ezo si sente. Goloza lwaki bakuwa sente? Boba chokola kitufu lwaki bakuwa sente? Goza chokola kitufu lwaki bakuwa sente? Okuvuma lwaki bakuwa sente? Kubanga akuvuma kyayagala yayina sente akuvuma endera twala ttaka batwale. Video wedde tusikane ku Lokutano nendo za ku Lokutano program ngenda juwayo ebere open roof discussion eri abantu bonna aba facing oba abalina okusomozebwa mu ntereka ey'ensimbi n'okufuna ensimbi zaabwe n'abafunyiirizibu ne banki zibabbye. Program egibawadde ku Lokutano okuba amasimu mujja kuba mu information ento ne mukuba amasimu tugenda kwogera ku bank oba ku bitavu okuvira ddala ku money lender, microfinance, banka okusindika sente e Uganda n'okuzifulumya e Uganda. Tugenda kwogera ku looni butya banka bwe zibabba bwe zibafunamu baani abafiiriddwa na baani abafunye obuvune mu sente. Ebisigadde byonna Mukama bakwatireko. Ebigambo bino byenjogera mbivunaanyizibwako nga nze.
wabula sivunanyizibwa ku ngere gy'obitegeera. Oluwaddemu okufuna by'otegeera by'otategedde bireke. Era oluwaddemu okubirekawo bisanze wano kubanga sikunenya oba sikuvunaana kutegeera bigambo bino. Naye mbuulire tefa yonna. Okubonaabona kukobonaabona nkugambye kutegeke. Saagala embonaabona gy'obonyeebonye saagala omwana wagiboneebone. Njagala olwanire eggwanga lyo ng'olirwanira ku baana b'ogenda okulekawo. So si tuwetunuliranga ggwe. Weefuule emmundu erwanyisa omulabe naye ng'egenda kuleeta emirembe eri abaana bo. Tewayagala kubeera kadaama. Tewayagala kubeera asikaali. Tewayagala kubeera neekolera gyange. Tewayagala kubeera muvuzi wa kigaali. Kubanga wasomako ne bwate wasomako. Golozaaki bwe tujja mu diaspora ate asomako n'ayasomako mutusigala nga tukola emirimu gyegimu. Kubanga waliwo opportunity emirimu wegiri. Lwaki mu Uganda teri mirimu? Kye tugamba. Ensi yo. Totunulira nsimbi ze bakutunda egiri 5,000 no. Oliako 5,000 yanga agenda twala buwumbi. Munnabyabufuzi tana kyagenda kuyamba kuba naye anoonya mulimu. Era yali anoonya mulimu. Era omulimu yagufuna assa omugaati ku mmeeza ye. Gwe omugaati gwessa ku mmeeza yo buli luddawa. Teguliiwo. Yensonga lwaki bo babeera mu mizannyo gyabwe. Kati gwe Munnayuganda abalonda ng'ensi eyo yekuluma. Teeka amaaso ku ggwanga z'obuyinza bwo mu ngalo zo. Totunulira bannabyabufuzi. Kubanga Kyagulanyi gwe muvuma oba gwe mutaddeko essira okuvuma. Musajja mugagga muvundu. Ne waali tasobola kulumwa njala. Naye alwanirira gwe alumwa enjala ogwanye okutegeera. Kye tugamba nti otwala nakabege ku makya okulya omuddo egenda ewaliranga eky'omusulo. Olw'eggulu ekomawo Bweyongede ngizza n'obwenkulumu. Tulwanire eggwanga lyaffe bassebo ne bannyabo. Tuve mu bintu by'okuzanya. No one is safe until each and every Ugandan is safe. Tewali ali mirembe okujja nga bannayuganda bonna bafunye emirembe. Kwekuluwa kwe kujja ku gavumenti ya Museveni ey'abasajja abagwira mu kitegedde. Njagala mbeere bagumu era mbeere bakabalakabala ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisusunku kaluma. Teri kalolo kato. Bonna bali ku mutimbagana bayigiriziddwa okuvuma. Gye gimu ku mize gy'abadikiteeta. Nga bakozesa abagwagwagwagwa abatasobola kwawula bigambo ebivuma na binnyonnyola n'okuwaayiriza okw'ekika ekyawaggulu. So ku Lwokutaano mbawadde omukisa mwembale eggoga. Mukama 13 mirembe nze neeriddewo. Vidiyo ewedde tusingane ku Lwokutaano. Okuba amasimu ogere ku nsonga zonna nga bwe nzirambuludde ez'Olwokutaano buli omu weetegeke. Mukama bankuumire. Ne mweberere mu kaseera kano ng'ensi amatwe gatadde ku ki? Egatadde eno Museveni asobola otukola kye bayita ekijjolooto. Oyo Omunyarwanda asobola otukola ekijjolooto kubanga akimanyi be tukubira enduulu bali mu kabiga kati niye asobola otukola ekijjolooto ba mukimanyi. Kati mweberere mu nnyo mwenna. Mukama bankuumire.